Alright, osibye otya muganda wange gyosinza okuba nga totulaba kasube nti oli bulungi ebintu bitambula bitya well and good omwaka tugutambula inshallah tubuzaayo emyezi mitono tusaba Mungu atuteremu obwangu tusobole okuba nga tugumaliriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitalo nnyo ebya Bishop Sekadde balagadde oyo abeera jjajjange musajja wa ndiga. Bitalo nnyo, bitalo ddala era nga twagala okusasira abafamire, twagala okusasira abako n'ab'emikwano nti kunyolwa kwa maanyi. Ate era ku ngeri y'emu twagala okusasira bannaddiini naddala abakristaayo okuviira ddala ku kitebe wali e Namirembe wamu ne bannaddiini abakkiririza mu nzikiriza endala twaviiriddwako empagirwagwa okutwaliza wamu. Njagala okusasira Obuganda kubanga era abadde musajja Muganda ate era nga musajja w'amaanyi nnyo mu Buganda kibi nnyo bitalo ddala. Ate era njagala okusasira ne central government okuviirwako omuntu ow'amaanyi bw'atyo. Mukama Katonda amuwummuze emirembe Bishop Sekadde. Yakwasaganyako ko Namirembe awo ebbanga eryali liweererako ddala. Kyenzijukira yali musajja omukwano gwa omu ku baali abakuza baffe, yali mukwano gwa Dr. Agwekinyingi. Kyenzijukira yali musajja ne Agwekinyingi naye mugenzi, yali musajja abadde musajja mukwata mpola ng'ataawuliriza. Nagendako lumu mu ofiisi ye, maama wange omugenzi ye yantwalayo. Nagendayoko lumu n'atusabira kyenzijukira. Era waliwo omukyala baali bamuyita Rose Kiyingi, mukyala oyo yakolanga Namirembe awo. Era ne Rose Kiyingi naye n'atusabira bambi. Ne bitambula bwe bityo naye nga kitalo ddala twagala okusaasira ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano. Rest in peace Dr. Balagadde Sekadde. Mukama Katonda akuwummuze mirembe. Alright, ebigera maaso mubiraba byo bitambula byo bingi era nga oba oli awo waliwo ebimu bye twekkaanya tugamba annange kino ate kiki. Akalulu ka 2026 kakonkonye. Naye weetegese otya? Weetegese nga luli oba because ko kali kumpi era wetwogerera amateeka agamu gafulumye mu bibiina ebimu newankubadde tutandise okulaba juzi nnaku zibadde nga mmeka nga 8 9 nga 10 ziri awo bwe zityo. DP block yava mu Nuupu. In fact abantu abo beeyita ne beetwalayo ate ne beegoba tewali abagobye. Naye okusinziira ku byobufuzi nga bwe bitambula, kano kalowoozo kagende eri bavubuka bannange n'abatali bavubuka. Tulekeraawo okulondesa ekinyumu, sooka okuba ettooki mu muntu. It doesn't matter omuntu oyo akola ki, kubanga tukkirize tugaane mu bantu baffe abamu abatukulembera ab'oluuyi oluli mu buyinza, that is NRM, mulimu abalungi abakola ate mulimu ababi newankubadde ababi be basinga. So kati waliwo abalungi. Nja kuwa example y'abantu babiri. Waliwo omusajja yali waffe eyo Luweero Nakaseke, yali Dr. Muyingo kuba yali minisita wa education. Abalonzi bwe baamala okulonda kubanga omwana yamudya mu bigere, yali mumyuka, yali muyambi we, actually yali amuyamba secretary biki. Kati abalonzi bwe baamala okulonda nga bagyeko dokita oyo, nga bagyeko minisita Muyingo owa sports, education and sports, ate ne batandika okukaaba.
they were like twakola ensobi twakola kye nga twako obudde nenzira mu keeyo wansi eyo nzobwe bamunani ngenda yokeeyo naye ng'ate waliwo ne ba relatives abali sayidi eyo nga baŋŋamba nti baakola ensobi naye mbabuuza lwaki abamu baalondesa kinyumu kiki kyengezaako tegeeza nti olwaleero tugezeeko bwe tuba tugenda mu kalulu sooka ofumiitirize nga tolonze ekkala ozi nze ndi wa Nuupu ne wemba nange ejooni ng'otondabamu mulamwa tompa kalulu bw'oba olaba nga siri ku mulamwa gulumirirwa munnayuganda tokampa londa omukulembeze gw'olaba ng'omazemu kubamu ttooki wadde tuba tusobola kubamanya naye okusinziira ku bikolwa byabwe n'enteekateeka zaabwe pulogulaamuzi zaabwe tusobola okubategeera kati londa omukulembeze osooka omukubemu ttooki bw'omala omukubamu ttooki osobola okutandika okulaba emabega by'abadde akola atya layini ze zitambula zitya because National Unity Platform of course yayina ebbugumu lingi nnyo kubanga abantu baali bayaayaanira nkyukakyuka nga bali mu kuyaayaana bakola bino buli omu ng'olaba ali mu kuyaayaana nga bayaayaanira nkyukakyuka kyova olaba nti ye pulezidenti twamulonda wadde teyalayira n'ayitamu naye wali otuddeko awo ne weebuuza nti abantu baalonda waliwo polling station ezimu nga mwami Museveni wa pulezidenti Museveni nga yayitamu polling station eyo ate omubaka wa paalamenti n'awangula kansala n'awangula omubaka omukyala n'awangula ate nga Kyagulanyi tawanguddeewo wakyegenderezaako ko then ne wabaawo polling station ezimu nga Kyagulanyi yawangula nga yekka gwe baalondawo abasigadde bonna wansi nga balonda ba NRM kati kiri ku sides bbiri kiri ku side eya excitement n'okumala galonda ffa mbadde nyina bentunuulira mbadde nyina akatambi kentunuulira aka Honorable Mukasambidde. That guy is a professional lawyer. Bid and company advocates. That is the law firm over here. Naye guy nonza nyumira ebintu bye byakola ebimu newankubadde abamu bagamba mbu just allegations mbu muntu akolera mwami Museveni naye ebimu tuleme kwakyuzinga nnyo bantu omuntu akoze ekirungi oli n'agamba nti oyo akola gundi oyo akolera gundi zino ssente za gundi manye bantu walimu abantu abazimbye muno ebizimbe nga ssente zaze matter of fact nga ssente zize naye ne wabaawo ebisitole ebitandika okuyita ebyolugambo mbu oyo akolera gundi oyo ssente za gundi no omuntu asobola okubeerako n'ekikye naye bwe nziramuko wali katono emabega Mbidde musajja nze mwagala bintu byengeri gyabyogeramu alina akantu ke yayogedde awo emabega lwakuba bano abaana ba TikTok bataddeko balina ebintu bye bataddeko ngenda kukakuwaawo ngenda kukakuwa yali ku interview emu n'agamba nti muleme kulonda temuddamu kulonda b'Ozambe kye yategeeza Ozambe yaleeta oluyimba Ozambe ne lumala wiiki emu nga hiiti ne lugenda because yawadde ensonga ze esooka yagambye abantu abamu betusindika mu paalamenti munnange tebamanyi bye boogera paalamenti olulimi lwayo Lungereza lwe bakozesa naye abamu twalonda nga talina kye yali ateesezzaako wadde okitegedde
kati ng'ebintu bye byakola nga just amala gakola bw'atyo tateesangako kintu na kimu tayimirangako ku pulatifomu ya paalamenti ateese naye twamulonda n'ayitamu n'asinga n'omubaka oli omulala obululu bungi nnyo 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 ate kino tekiriiko sayidi tekirina nti oba sayidi yakyo bayakya kiri both opposition and NRM kubanga mulimu n'aba opposition abatu disappointinze bangi tateesangako abantu yabavaamu talina kyagamba ggwanga n'ekibiina yakyegaana n'alagira ddala nti ye alya sayidi eri tutegedde so that means akalulu 2026 tuleme kulondesa influence peer groups gundi agambye gwe nawe olina abaana kati gwe abaana bo bategekedde ki tubeere wise naye waba ng'omuntu oyo nga si wa kibiina ky'oyagala naye ng'omuntu oyo omulabamu omulamwa ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe please bw'oba olonda otegedde ekyo kyange nze ni munnankyukakyuka era ngoberera nnyo ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga naye nabadde ntundya buklipusi bwa Honorable Mukasambidde mu butuufu ebimu byayogedde bituufu leero namuwuliriza bulungi bw'okimanyi eggwanga terikyalina alyogerera terikyalina alyogerera you people let us learn to appreciate wale tuli mu mbeera mbi tunyigirizibwa waliwo ebimu nga butuufu tebyetaagisa kati juzi waliwo omuvubuka gwe basse gwe bakubye amasasi erungujja eyo abadde mu seya 6 abadde mu seya 5 naye mbu yabadde ava Kabangali n'adduka yabadde ku mawulire right kubola yenga muvubuka aba security ngola yenga muvubuka muto really nosika trigger n'okuba omwana kubanga already omwana oyo alina gy'ava kuliko n'aba security okudduka omuleka n'agenda ne muddamu ne munoonyereza because mulimu gwammwe omwo naye n'osiga trigger notta omwana wa munno nti adduse ku Kabangali yakoze ki bateebereza okuba nti babbi naye temulina bukakafu temunnafuna bukakafu muteebereza kubanga bali temunnanoonya mwali mutwala ku poliisi agende mu kooti oba gumusinga mulete obujulizi gumusinge asibwe naye yagenze kufa ng'omuzadde ono lowooza wamulese otya okuviira ddala mu nasale mpaka mu senior 5 abadde aweerera ebintu ebimu bye tulina okukola nga tulina mukkaako obuntu tudde mukkaako obuntu bannayuganda tuseeredde nnyo ebyenfuna bitujja ennyo nnyo ku mulamwa tetukyalina kaabuntu omuntu asobola okusituka okuyimirira n'asika trigger natta omuntu natta omuvubuka ate ng'omulaba akyalina emyaka omanyi kiki kyabadde agenda okubeera mu maaso obanga y'omu ku bandibadde bajja ne bakola ekintu ne kikyusa ne famire yo naawe abasecurity naffe tubeere nammwe mubeeremu abasecurity tuleme kubeera nnyo nga tulina that biasness because omuntu wabanga tali biased kiki ekikubisa ekisasi n'olikuba omwana wa munno really ndowooza kiyinza obutatuyambirako ddala wadde my point is these coming elections please leka tubeere wise kiri kyenjogeddeko ekyomwami nti Uganda tekyalina agyogerera kubanga ebirungi waliwo ebirungi ebigirimu bayirawo ebitonotono
ne tetubyogerako. Tutunuulira nnyo ebibi, tutunuulira nnyo ebibi. Ekyalo nno kiri ndowooza mu bulamu bwonna abantu tutunuulira nnyo ebibi ebibeera ku bantu, tetutunuulira birungi bye bakola. Fulayoko ekirungi ky'otunuulira okikuteeke mu kotisi ogambe nti Jamalu yankolera kino, oba Jamalu asobola okukola kino, oba Jamalu kino akikoze. Kibeera kiggwa bugwe. Kitegeera. Kamberekereze tulondera obuvunaanyizibwa bwe tuba tuddamu okulonda kano akalulu akajja 2026 tuleme kulonda aboozambe. Naye omuntu n'oba omulabye ku lw'obulungi bw'eggwanga lyo, olwa laavu gy'olina ku ggwanga lyo, n'ebintu bingi nnyo. Please tulonde n'obuvunaanyizibwa kubanga ebintu bingi nnyo bisobola okuba nga tukola ki? At least ng'olaba waliwo ebintu bye tusobola okukyusaamuko. Leka kumala galonda n'oggyayo omuntu akola n'oteekayo omuntu atakola olwa influence. Tebigenda kuzimba ggwanga, tebigenda zimba bantu bo, famire yo, mikwano gyo, naawe nnyini nga ggwe omuntu. Subscribinga nze Kalyesuubula. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala.